Redison TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Redison TV. Njagala okutegeeza amawulire gennina genjagala okubanga nkuwa nti essaawa yonna NUP Countrywide Tour eddamu essaawa yonna mu bbanga eritali lyewala. Jjukira emabega kaawo omukulu David Lewis Rubongoya ono nga Secretary General ow'ekibiina ekya National Unity Platform yavaayo n'ategeeza nti poliisi we yatandikira okubeera ng'eyimiriza essomero lyabwe oba ng'ebateekamu entaataganya nga ye bwe yakiyita, yategeeza nti mu bbanga si ddene twali tumaze okuba nga tuteekateeka nga wiiki eno yennyini gye tulimu olunaku olw'Emmande olwali olunaku lwakuna naye ku lunaku olw'Emmande lwa wiiki eno abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform baali bategese okubeera nga Countrywide Tour yaabwe egenda kubanga eddamu, wabula poliisi neba interveninga nejja nereetawo ensonga ezitali zimu negezaako okubeera ng'ebaddireyingisa, era enteekateeka zaali zigenda mu maaso wali ku kitebe kya National Unity Platform ekisangibwa e Makerere Kavule. Pulaani zonna, puroguramu zonna, enteekateeka zonna zaali zimaze okubeera nga zikubibwa. Gwe muganda wange agoberera omukutu ogwa Redison TV, era poliisi yagenda okujja okubeera ng'ebatataaganya ebayite babeere nga bagenda bagisisinkane boogerezeganye ku biki ebirina okuba nga bisomesebwa mu kye bayita NUP School of Leadership. Wabula olunaku olwaleero amawulire genfuna genjagala okuba nga nkuwa ngabaneko naawe gwe agoberera omukutu guno ogwa Redison TV yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira. Njagala okutegeeza nti mu mawulire genfuna galaga nti abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform nga bakulembeddwa David Lewis Rubongoya, Secretary General w'ekibiina ekyo, essaawa yonna bayinza okuba nga bamaze okusisinkana abakulu mu poliisi, bayinza okuba nga bagenda kusisinkana abakulu mu poliisi, oba bayinza okuba nga kyekiri mu nteekateeka ng'essaawa yonna kitegeeza bali mu kuteekateeka kulaba butya Countrywide Tour bwegenda okuba nga eddamu nga tewali poliisi kubeera ng'ebayingirira, nga tewali poliisi kubeera ng'eremesa enteekateeka zaabwe, naye nga amawulire genkuwa nga gano gaakatira ogenda kugawulira essaawa yonna nga abakulu mu kibiina ekya NUP bamaze okusisinkana n'abakulu ba poliisi babeere nga balaba engeri gye bagenda okuba nga bakwasaganyamu Countrywide Tour. Countrywide Tour eno eya phase 2 ey'omulundi ogwokubiri entambula yaayo poliisi yagitaataaganya. Abasajja baali bategese okutambula era nga ekintu ekyo bakikola mu mirembe ng'era ebibiina ebirala ebyobufuzi we bikola mu bitundu ebyenjawulo gwagoberera omukutu ogwa Redison TV. Njagala okutegeeza okusinziira ku puroguramu nga bwe yali, ebitundu bingi tebyatuukibwamu oluvannyuma lwa poliisi okuyingirira enteekateeka z'omukulembeze w'ekibiina ekya NUP ne baba nga baabalemesa okubeera ng'ate bagenda mu maaso ne puroguramu yaabwe eya Countrywide Tour gwagoberera omukutu ogwa Redison TV. Kyenyinza okuba nga nkutegeeza, njagala okutegeeza nti essaawa eno yennyini abakulu bamaze okuba nga basisinkana oba bagenda kusisinkana, sinakindi nga kiri mu nteekateeka babeere nga balaba puroguramu eno butya bwegenda okuba nga eddamu. Gwe munnanga agoberera omukutu ogwa Redison TV, ekyo nemba nga mmaze okubeera nga nkikuwa kitadde ebbali gwagoberera omukutu guno, wabula era ne mawulire genkuwadde ku mukutu guli omulala omu ku bannakibiina ekya National Unity Platform. Oyo gwolaba ku screen yo amaze okuba nga ateebwa, oyo gwolaba yawambibwa ennaku 16 ndooza ze wiiki singa 2 n'okusoba eziyise, era Secretary General w'ekibiina yavaayo n'ategeeza n'amawulire ago nagakuwadde olunaku olwajjo nti oluvannyuma lw'ono okubeera nga yali awambiddwa ne bagenda mu kkooti ensukkulumu High Court ne babeera nga bateekayo okwemulugunya kwabwe nti omuntu waffe yawambibwa naye tetumanyi mayitire ge, tamanyiddwa wawaali. Poliisi neeyisa kkooti enkulu neeyisa ekiragiro kye bayita habeas corpus, nga mu kiragiro ekyo kkooti eba eragira omuntu oyo waali, obanga oli kitongole kyakwerinda kyonna, oyinza okuba nga oli Uganda Prison Service, oyinza okuba nga oli Uganda Police, oyinza okuba nga oli UPDF, oba nga oli Safe House. Singa oba nga omuntu oyo ali mu kaduukuluko oba nga ali mu mikono gyo, olina okubeera nga omuproducinga mu bbanga eritasukka ssaawa 48 gwagoberera omukutu ogwa Redison TV. Kati njagala okutegeeza nti abakulu mu kibiina kya NUP baddukira ku kkooti enkulu ne beekubira enduulu nti omuntu waabwe oyo yamaze okuba nga awambibwa, nga amanya gamanyiddwa nga James Ssemombwe yawambibwa nga ajjibwa mu bitundu by'e Kakiri by'e Nakaseke n'atwalibwa mu bifo ebitamanyikiddwa, wabula oluvannyuma lw'ennaku 4 n'atwalibwa e Kireka ku detention facility n'aba nga asuulibwa sayidi eyo nno gye yajjibwa, n'aba nga atwalibwa ku poliisi emu
oluvannyuma gye baamujje ne bamusuula ku kitebe ekya National Unity Platform olwa pressure eri olw'ekiwandiiko ekyo ekimanyiddwa nga habeas corpus ekyali kimaze okuba nga kiyisibwa nti omuntu ono alina okuba nga aproducingibwa, balina okuba nga bamuleeta either mu kooti oba bamote abeere nga alya butaala. Jjukira habeas corpus eyo nga bwe nagikunnyonnyodde ku bibiri oba olina okukolako ekimu, kubanga omuntu takkirizibwa kubeera mu kaduukulu kusukka ssaawa 48. Kati ono baamukutte baamuwamba in fact ne bamubuzaawo, abakulu ne bagenda ne beemulugunya nti omuntu waffe tetumulaba, tetumanyi mayitire ge, ate tebamutugamba wa waali, naye nga tukimanyi nti omuntu ono yawambibwa. Kooti enkulu nga bwe nkugambye neeyisa kye bayita habeas corpus ng'eragira omuntu oyo abeere ng'aleetebwa. Oluvannyuma lw'okuleetebwa either bamusalire omusango oba bamwejjeereze, oluvannyuma babeere nga bamuta either alye butaala oba babuulire ensi nti tukuvunaana omusango ABC wakola kino. Wabula kati wetwogere olunaku olwaleero bamutadde era bamuleese ku kitebe ekya National Unity Platform, abakulu ne bamureceivinga. Ago nago njagadde mbeere nga ngakuwa, wabula njagala okitegeere bulungi nnyo nti essaawa yonna abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform countrywide tour egenda kubanga eddamu. Gwagoberera omukutu guno byonna ojja kuba obimanya. Tuwuliziganye mu updates ezigenda okuba nga ziddako mu maaso awo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu, omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 751 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.